Endobeso. Kuchenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Katuyingireko omutabbizi tulabe munaffe agamba ati ono olunaku olwaleero. Hello. Uli otya nnyabo? Ndi bulungi okupotesebwa. Bamusabye tebukozza kadima namanja ne kabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Twogera nani? The Vampita Peace. Peace. Bananga, thanks for calling. You're welcome, Peace. Bananga, simanyi naye nina obuzibu. Buzibu ki? I have my Hajji. Naye bananga ennaku zino. Bananga oba yanyiigira. Ne bwenkuba amasimu. He ain't picking any calls from me. Simanyi na kiki. Bamuyitani? Ye Hajji twaha. Yegwe Peace? Yes. Like, munanga obimanyi. I'm at campus. Okay. Naye that guy that does the Sudan part of my tuition. Okay. Seriously. Nga ne hostel yanzijayo. Nafunira rental. Nga he's doing everything okulaba nti mbeera wakabi. Niba nenge simanyi. Tuition ki? Simanyi ati ndi ku campus. Ye school fees. Nega obimanyi munange. Kale naye ng'otugondezaamu ko ku bimu nange ku Luganda. Bonange. Kakati? Kiki ekyatuuseewo? Nange Hajji wange takyakwata simu yange. Okay. Ne bwemukubira talina kyaŋŋamba. Kale obukyaka waliwo balwomazi abalina kye baamugamba okitegeera. You know girls ku campus tebaagaliza. Tomanya twali tutusene kunteeseganya nga tugenda kweyanjula like nga kintu tugenda kirinyisa level. Nziba nange simanyi kumanya kati landlord amanja. Landlord akubanja? Yes, kuba gayi abadde asasula ennyumba. Kakati osula mu hostero? Nedda ku hostel yanzijayo because nali seeta ya kimala. Nanzijayo nampangisiriza ennyumba. Oba gwe wennyini olina kye wakola Hajji? I don't think. But tewali. Kale weba nina kye nakola nga sikimanyi. Angambe, but I need him. Obitegeera. Yogambye yajani? Ye Hajji twaha. Banange woba waliwo ekyamunyiza. Ndi ready okumwetondera kuba banemwetaaga. Bambi mumugamba I still love him so much. Ale ne namba ya Hajji? Yes. Nkale katumukubireko tulabe mukwano. Ogambye Hajji twaha. Yes. Kale weba nnyo tuva ku Beat FM tulabe kyagamba. Bambi thanks so much. Gwani? Peace. Peace. Amanyira Peace? Yes. Peace. Bannange ankubire swahaba. Ana bayina omukwano. Hello. Hajji. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uliote Hajji? Bulungi anione. Ononjogera ne Hajji twaha? Ese banione. Bamutabu tebukozza kadima namanja ne kabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki sebo Hajji. Beat. Esebo. Buki. Kakati Hajji ekiriwo? Waliwo mucha Peace omumanyi. Ani? Peace y'omwala gwe bayita Peace. Peace ki? Peace omwala Hajji kankujjukizemu kati ni yaliko girlfriend wo gwateekanga mu ssente gwawanga wangi? Astagfirullah. Chaitwan ibili tarajibu. Hajji mbadde otukubidde. Mbeki. Nga Hajji twagala kugamba nti Peace Bambi ayagala kwetondera muddemu mwagala n'ebyo yakola byonna. Gwani iwe. Sebo gambe bampita kadima ndi ku Beat sebo. Kati aze ambabira. Takuwabidde Hajji. Peace ayagala muddemu mwagala ne. Kankubulira nako obukazi obwo. Ate lwaki Hajji? Omukazi namuteekamu ssente zange nnyingi nnyo. Omukazi ne mwagala. Omukazi nankola buli kikolobero ky'omanyi kye bakola omusajja. Ssente zange n'azirya. Gatanjagala. Taŋŋamba mbu tanjagala. Paka lwe natuuka ne ŋŋamba mwesibako bwesibika mmute. Hajji. Kati anjagaza ki? Hajji. Aleeta ki? Kamuvubuka ye yali amuwaga kati atedde ayagala na kumuwasa omuwase. Ye Hajji. Wabula mumanyiira.
abasajja babuze yabalala anti akalenza awo yalinawo akalenza akamusigulanga nteekamu sente zange bwenziteekamu kyaka bwazikatwale we bazirya nkalaba buli kaseera keyongera gejja matama bali ku sente zange balya anti ati Hajji musonyiwe wallahi sisobola kusonyiwa omwana oyo yankola ebintu ebinene sobola kunnyonnyola nintuuka n'okugenda tugenze mututte autu alidde sente zange tuvuddeawo tugenze Muloogi ngezaako okwagala nange okubaako ensonga zange zenzigusa natemu sente zange empitirivu egenze Muloogi maze ogisasula antunuulidde atumizi tanyega amaliriza ngamba mbonna ali mu kasanvu era ng'okkiriza ebyo ebyekisiri bibaawo Hajji omuntu abeera mu kasanvu bibaawo era ku nze ne mugamba leka ndabe nga njagala kakasa oba ddala ali mu kasanvu olabe ki kakase kuba nali ntaddemu sente zange nga mpitirivu okebere ki wallahi billahi tallahi nga njagala kukebera ndaba oba ali mu kasanvu omwana oyo Hajji nga ki ekikebeza omukazi nali ntaddemu sente zange empitirivu nnyo ate alinga mbuzaabuza wallahi omwana yagaana omukwatako era okuva olwo ne ŋŋamba kaneesonyiwa piisi kati anjagaza ki kati Hajji piisi mugambe ki ekisembayo gambira piisi bw'oba omulabi esebo awummule mirembe wangi mugambe esebo awummule mirembe assalamu alaikum warahmatullahi sebo ekiruma Hajji nze nkirabiki mutakwata kuki ekiruma Hajji ke kasanvu nabona namwe musuka asuka naye Hajji munenyamu eki mbo he wanted to check out to the 70,000 Omuntu mu balanguzi, the special reporter. Ennaku zino ndi mukunoonya sente kwe kusalawo nkoleko mu takisi ya mukwano gwange nekye nasanzeyo saa kyagadde mu mazima ga Katonda mukulu omulimu gwa takisi simwangu bulira abaana abasabaze ekibankoza amazima ga Katonda weyagala ekireka bbaala akasubira mubona mutungo bbiina wano otwaje bwereere yabwereere anya gavumenti gyabwereere ogiyita kitaawe wahoona kita kati obuuzaamu kiro nawe olaba ntinze kondakita gweyagala ogisolooza olega obubaaga mu mugongo kati kino kiseka ki nawe ogira buwiivu obwa layisi alega amaviiri oba njagala bibiri tezikwatako gwozirina wamanya boogenda alogenda madamu ayagala bisu bibiri naye ayasama ani gwe yasamye eno takisi ogiyita kitaawe omanya abasabaze mumanyira nye mulooza buli muntu nijamisanga mu amaaso okolera bibiri ayagala kikola aswadde bambe ebikola nabivaako dda singi gwenju ala kikyonvumya ekyo yagaziwa pilot gumuleme n'okusala gumulinganga ate n'atizaawo pilot yimirira nze guno omulimu guntama enziro mbya komedi byange yimirira yagala kubba masimu babulidde babba amasimu era mukwate amasimu gammwe muganywezi yimirira abana abasiru bambumya ekimala jali n'amagalo nyinza okugalirayo ekijja oluggi lwaffe olunyigiriza bayi kati mugenda mwesolooza ate mwe basiru mu olwalo lwendi bakwatako agakatonda muggulu nja kubakuba ani bwalegako obusibu nja kubakuba naye ng'akubaani njivaamu kaire ndaba bwankuba oyo atunulanga ebyenda by'embwa Ku Beat Fama, ekintabule ky'omuziki ekisinga